Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna, nsi embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu, ng'enkuyege kyatukubira enduulu ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange, olunaku olwaleero Omukama tumwebaza okutuusa mwezi omupya, omwezi gwa nnyaffe Bikira Maria, oba omwezi gwa Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria nga bwe tuguyita ffe Abakristu oba Abakatuliki. Amiina abooluganda. Olunaku olwaleero, omwezi guno we gutandise, tugenda kwebuulirira ku nnyaffe Bikira Maria. Amiina abooluganda. Olwaleero tugenda kwebuuza ekibuuzo ekigamba nti Who is Mother Mary? Mother Mary yani? Tusooke tumutegeere. Tunaamala okumutegeera, tugende on the big question eyitibwa What is Rosary? Rosary kyeki? Tugenda kuba twebulira ekigambo kya Katonda ekikwata ku nnyaffe Bikira Maria nga tusimbuliza mu Bayibuli, mu byawandiikibwa, okusobola abantu okutegeera nnyaffe Bikira Maria n'okumanya Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, kubanga bangi tebagimanyi era bangi tebagisoma era bangi bagivaako olw'obutagimanya, era bangi bakyusizza enzikiriza olw'obutamanya ssaala eno eya nnyaffe Bikira Maria. Amiina abooluganda. Na bwe kityo tugenda kuba tukola episodes ez'enjawulo. Don't miss it. It's going to be massive to know Mother Mary, to know the Rosary, to know our Lord Jesus Christ. Amiina abooluganda. Obudde butuuse, ensi emanye amazima, ate amazima gabafuule ab'eddembe. Amiina. Na bwe kityo abaana ba Katonda, mbaanirizaako mu kanyumiro kaffe ak'olweggulo nga bulijjo. Tugenda kwebuulira ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria. Olunaku olwaleero tugenda kutandika n'ekibuuzo ekigamba nti ani Mother Mary? Who is Mother Mary? Tumutegeere bulungi. Bwe tunaamala okumutegeera ate kituyambe okugenda ku kye bayita Rosary. Amiina abooluganda. Mother Mary yani? Mother Mary ye mukyala eyazaalibwa omukulu oba jjajjaffe Yowakimu ne Anna be baazaala nnyaffe Bikira Maria. Amiina abooluganda. We bazaala nnyaffe Bikira Maria ne bamukuza n'afuuka omuwala akuze. Mu myaka gye egy'obuvubuka tugenda kulaba asisinkana atya Katonda era abeera atya, afuuka atya Mother Mary. Tubikkula Bayibuli. Genda mu Lukka omutwe ogusooka olunnyiriri lwa 26 okutuuka ku lwa 32. Lugamba bwe luti. Elizabeti yali yakamala emyezi 6 ng'ali lubuto. Katonda n'atuma malayika Gabudyeri mu kibuga eky'e Galilaaya, erinnya lyakyo Nazaaleeti, ew'omuwala embeerera erinnya lye Maria, eyali ayogerezebwa omusajja ayitibwa Yozefu, muzzukulu wa Ssekabaka Dawudi. Malayika bwe yatuuka waali n'amugamba nti, nkulamusa ggwe aweereddwa omukisa, Mukama ali naawe. Maria ne yeeraliikirira nnyo olw'ebigambo ebyo, era ne yeebuuza mu mutima gwe
kye bitegeeza. Awo malayika n'amugamba nti, Mariya, leka kutya, kubanga Katonda akuwadde omukisa. Ojja kuba olubuto, ozaale omwana wa bulenzi, omutuume erinnya lye Yesu. Aliba wa buyinza era aliyitibwa Mwana wa Katonda atenkanika. Mukama Katonda alimuwa obwakabaka bwa Dawudi jjajjaawe. Alifuga bazzukulu ba Yakobo emirembe gyonna. Obwakabaka bwe si bwa kuggwaawo. Ekyo ekigambo kya Katonda. Bwe tusoma ekigambo kya Katonda kino, kituzibula amaaso ag'omwoyo okumanya nnyaffe Bikira Maria y'ani. Ye muwala ayasisinkanibwa, ye muwala Katonda gwe yasindikira malayika okujja okumusisinkana. Special message from God ng'eva mu ggulu okujja eri nnyaffe Bikira Maria. Amiina. Okumuwa amawulire ag'essanyu era agasanyusa nti ojja kuba olubuto, ozaale omwana wa bulenzi, omutuume erinnya lye Yesu. Aliba mwana wa Katonda atenkanika. Aliba mwana wa Katonda atakola ki? Atenkanika. Alimu obwakabaka bwa Dawudi jjajjaawe. Amiina. Olwasatu mu esatu. Alifuga bazzukulu ba Yakobo emirembe gyonna. Obwakabaka bwe si bwa kuggwaawo. Mujjagatako olwasatu mu esatu. Bakristo baganda bange, nnyaffe Bikira Maria eyali omuwala embeerera, Katonda mu nsi yonna gwe yeerobozaamu n'amusindikira malayika Gabudyeri okumuwa amawulire ago agasanyusa ge tuwulidde, ng'agenda kukola omulimu omutongole ogw'okutuzaalira omulokozi oba kigambo, ajja ku nsi atulokole. Amiina. Nnyaffe Bikira Maria tuwulira mu Luka omutwe ogusooka olunya olwa 37. Katandike Luka omutwe ogusooka olunya olwa 36. Malayika alina ebigambo byamugamba nti, muganda wo Elizabeti newakubadde ayitibwa mugumba era nga mukadde, guno mwezi gwa 6 ng'ali lubuto, era naye ajja kuzaala omwana wa bulenzi, kubanga tewali Katonda kyayogera kitayinzika. Awo Mariya n'agamba nti, nzuuno omuzaana w'Omukama, nzikiriza kibenga bw'ogambye. Awo malayika n'ava waali n'agenda. Nnyaffe Bikira Maria wamala okukkiriza ekigambo kya Katonda, ekigambo kya Katonda, awo n'aba nga akyuse, takyali Mariya oli gwe tubadde tumanyi, kubanga he accepted the word of God, tyagenda kukkiriza, akkiriza okuba olubuto olwa Mwoyo Mutukuvu. Amiina. Era okukkiriza okwo okutuzaalira omulokozi byonna nga ebimumanyi, wafuuka Mariya, wafuuka nnyaffe Bikira Maria, nnyina wa Yesu, nnyina jambo, nnyina w'ekigambo. Oyo nnyaffe Bikira Maria gwe twogerako akawungesa ak'olwaleero. Eyo ebadde episode yaffe esooka. Enkya tujja kuba tugenda ku episode endala.
Linnya lya Patri n'erya Mwandyamu omutuukirivu. Amiina. Omukama mulungi obudde bwonna nsembera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukumye mu lunaku luno olwaleero nga tuli balamu. Mwana wattu n'atukulembera nga tugenda okukola ate n'atuzza nga tukyassa ng'enkuyege ekyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristo baganda bange mbaniriza mu kanyomero kaffe ak'olweggulo nga bulijjo. Nga kanyomero kaffe kano kagenda kuba kanjawulo nga kakwata ku nnyaffe Bikira Maria, ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria mu guno omwezi ogw'ekkumi, tusobole okumanya nnyaffe Bikira Maria yaani, tusobole okumanya Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria, tugitegeere bulungi, tumanye amazima ate amazima gatufuule ab'eddembe. Amiina, amiina abooluganda gye muli, kansubire nti gye muli. Jjo twatandise episodi yaffe eyasoose nga twebuuza ku nnyaffe Bikira Maria yaani ne tumutegeera bulungi. Olwaleero episodi yaffe ey'okubiri egenda kuba ekwata ku mutwe ogugamba nti What is Rosary of Mother Mary? Rosary kyeki kitwagala okwebuulirako olwaleero tukitegeere bulungi, obeere ng'oli mu Kristo mu Katuliki ng'osobola okunnyonnyola Rosary kyeki, abatagimanyi osobole okuba ng'okibayigiriza. Amiina abooluganda gye muli, nange ngobye bumale omusomesa Loogi asinga bulijjo okubatuusaako ebikwata ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria nga munnajje wa Bikira Maria omunyenye Evanjiri St. Christopher Parish. Gye muli aba Jesus Asevia mbatumiddeko mwebale kuweereza Mukama waffe Yesu Kristo. Rosary kyeki? Katusooke tumanye ekigambo Rosary. Rosary come from a Greek word called Rosaria, or a Latin word called rhizome, means a pamphlet of roses. Amiina. Rosary kigambo kya Lugriiki ekitegeeza Rosary. Ekitegeeza Rosary, Rosaria. Oba kigambo kya Lulatini ekitegeeza rhizome ekitegeeza nti pamphlet of roses oba ekibbo ky'ebimuli. Oba tegedde bulungi ekigambo Rosary oba ekibbo kyaki ky'ebimuli. Tukyamenyaamenya tetunnagenda kumalayo Rosary kyonna. Kansubire nti awo munfunye buki bulungi. The Rosary ekyokubiri B. The Rosary Mother Mary gave to Saint Dominic, thanksgiving request to pray to all Christians to know and love her in preparation for their sins. Nti Rosary zino oba ekibbo ky'ebimuli nnyaffe Bikira Maria kye yawa Saint Dominic ng'amusaba okubanga asabira, ng'Abakristu bonna basaba, Abakatuliki bonna nga basaba Rosary zino okumanya nnyaffe Bikira Maria omukwano gwe, ate nga tweteekateekera n'okubanga tusonyiyibwa ebibi byaffe. Amiina buluganda. Etuteekateeka ne tumanyisa ebya Mukama waffe Yesu Kristo ne tusobola okubanga tusonyiyibwa ebibi byaffe okuva eri Katonda. Amiina buluganda. Kansubire ntegedde Rosary kyeki? Amiina. Ekigambo Rosary kyekitegeeza kigambo kya Lugriiki oba Latin word ekitegeeza rhizome. Amiina buluganda. Ekyokubiri Saint Dominic received the Rosary direct from Mother Mary in a year 1012 to 12. 2. A year 1012-14. In France, they say like that, direct. Nti Saint Dominic yafuna Rosary eno okuva eri nnyaffe Bikira Maria directly.
nga nnyaffe Bikira Maria amukwasa rozaale eno. Amiina. Mu mwaka ogwa 1012 kyokka ate baganda baffe Abafaransa bagamba nti rozaale eno St Dominic yagifuna mu mwaka gwa 1012-14 bwe bakola ki bwe bagamba ng'agifuna okuva eri nnyaffe Bikira Maria. Oba ntegerekese bulungi? Ekibuuzo ekyokusatu, rozaale yatandikira mu nsi ki? Rozaale yatandikira mu ggwanga erya Italy. Yatandikira mu ki? Mu ggwanga erya Italy. Era St Dominic ono yafuna vision nnyingi ezikwata ku rozaale eno. Amiina. Kaakati tugenda mu bulambalamba okumanya ekigambo rozaale kye ki. What is rozaale? A big question gye tubadde tulindiridde. Kambaweeko definition nga 3 oba 4 olw'obufunda bw'obudde. What is rozaale? It is a 5-decade prayer decided through the intercession of Mother Mary, practiced by Catholic Christians. It has a 5 mystery and 10 Mary prayers, which prayed by all Catholic through Mary, and have mercy on us. Amiina. Nti rozaale eno eyina ebikolwa bya Ssapule mubimanyi biri 5. Eyina essala za nnyaffe Bikira Maria mmeka? 10. Zisomebwa buli Mukristo yenna, buli Mukatuliki yenna, okusobola okuba nga tufuna ekisa okuva eri nnyaffe ani? Bikira Maria. Amiina buluganda. Ekyokubiri, second definition of rozaale egamba bweti. The word rozaale means a chain of roses, and the roses are prayers. The Lord's Prayer tell us about the life of Jesus Christ. Nti rozaale kitegeeza chain, essala ez'olujegere ng'emugiraba Ssapule ya lujegere. Ssapule za nnyaffe, essala za nnyaffe Bikira Maria zetusoma ziri 10, musomako Kitaffaali mu ggulu ne musomako Nzikiriza. It is a chain of what? Prayers. Etuyamba okumanya ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era etuba tusomye Ssapule ntumanya obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo nga tuyita mu bikolwa ebyo. Amiina. Omuli ebikolwa eby'essanyu, eby'okunyolwa, eby'ekitiibwa n'ebyekitangaala. Amiina. Kansubire ntutegedde bulungi rozaale kye ki. Definition yaffe ey'okubiri egamba bweti, ey'okusatu egamba bweti. The rosary are also mean as the Dominican rosary refers a set of prayers used primarily in the Catholic Church to the physical. Nti rozaale eno emanyiddwa nga eya St Dominic rosary erimu eyina set of prayer, nti essala ezo ziri wamu zakajegere 5, ebikolwa 5, essala za nnyaffe Bikira Maria 10, esomebwa mu Bakatuliki bokka, in the Catholic churches. Amiina buluganda. Kansubire nti nno tutegedde bulungi definition eyo. Definition eyokusatu eva eri St Joseph owa Capretania yani egamba bweti. Egamba bweti. A rosary has a tool instrument used by Christians in all moments like joy, sorrow, death, happiness and sad. Ssapule
Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya omutuukirivu, amiina. Omukama mulungi obudde bwonna z'embeera ze weewaawo. Twebaza Katonda atukuumye nga tuli balamu, ekitiibwa n'ettendo tukimuddiza. Baanirizaako mu kanyomero kaffe ak'olweggulo mu episoodi yaffe ey'okusatu, omutwe ogugamba nti What is Rosary? Rosary kye ki? Ssapule kye ki? Nga kye kibuuzo kyaffe ekikulu ekiri mu ddiiro mu mwezi guno ogwa Ssapule yennyaffe Bikira Maria. Ng'era tugenda kumanya Ssapule kye ki, twongere okugitegeera, tumanye nnyaffe Bikira Maria okwagala kwe kw'alina eri abaana be bonna mu nsi, ate n'okwongera okumanya Mukama waffe Yesu Kristo, okwongera okumutendereza ate n'okugulumiza ekitiibwa kya Katonda. Amiina, amiina abooluganda, gye muli kasuubire nti gye muli. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri twalabye definition za Ssapule eziwerako ennya. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku definition ey'okuna gye twabadde twebuulirako, eyaleetebwa St. Joseph Coplatina, omutuukirivu oyo gwe tugenda okwogerako. Atuwadde definition eyabadde egamba nti Rosary is a tool instrument used by Christians in all moments like joy, sorrow, death, happiness and sadness. Nti Ssapule kyekyuma, oyinza okiyita ekyuma oba olujegere gye tukozesa abakristu bonna nga tusaba, nga twegayirira mu budde bwonna obw'essanyu, obw'ennaku, obw'okufiirwa, ffe ffonna obudde bwonna tusoma Ssapule. Amiina. Omutuukirivu ono St. Joseph Caplatino, kyenjagala tumujjukireko, ye mutuukirivu awolereza abaana abatalina magezi mu ssomero. Amiina abooluganda, ye mutuukirivu oyo njagadde ako nkayiseewo tukategeere. Kye tugenda okumwogerako oba pointi yaffe ey'okusatu, aggyibwa atya okubanga St. Joseph Caplatino amanyibwa olwaleero nga mwogerako nga naawe njagala omumanye. Tumutegeera tutya? Pointi yaffe ey'okusatu egamba nti St. Joseph Caplatino ayatuwa introduction ya Rosary ennungi ennyo. Yamanyibwa, yaleetebwa okumanyibwa Papa Paul II, St. Pope John II. His definition was inspired by Papa John Paul II. Yamuleetera Papa John Paul omutuukirivu owookubiri okuba ng'amumanya atya olwa introduction gye yatuwa etegeeza Rosary kye ki. Teyakoma okwo, n'ateekako ebikolwa eby'ekitangaala. Amiina. Ye yaleeta ebikolwa eby'ekitangaala ebyali biraga showing whatever happened to Jesus Christ right from his incarnate or up to his resurrection. Yaleeta ebikolwa eby'ekitangaala omutuukirivu ono ebyali biraga okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'obulamu bwe bwonna paka lwe yazuukira. Kyova olaba Papa John Paul we yalaba ensonga eno n'ebikolwa bino ebya Ssapule eby'ekitangaala n'abyagala nnyo, n'abyebulirako nnyo nga byogera ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'omuntu asobola okumanya Kristo, okubonaabona kwe yayitamu
okutuuka ku kuzuukira kwe na byonna bye yakola. Papa John Paul II mwana wattu n'asiima ebikolwa bya Ssapule eby'ekitangaala, era teyakoma kusiima busiimi nga buli omwezi ogw'omusanvu Okitoba ye feast day eya Rozale, gwe tuyita omwezi gwa Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria. Era buli musanvu omwezi ogw'ekkumi tukoza Rozale tuserebuleetinga paapa ono ye yateekawo olunaku olwo, twongere okuba nga tulujjukira kubanga etuluŋŋamya ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, engeri gye yajjamu mu nsi okuba nga atulokola. Amiina, amiina abooluganda. Nabwe kityo olunaku olwaleero nja kukomaawo ku episoodi yaffe ey'okusatu nga we muwulidde byonna ebikwata ku Ssapule, okuviira ddala ku definition yaayo okutuukira ddala ku bikolwa eby'ekitangaala. Kansuubire ntutegedde omutuukirivu eyabireeta era eyabi-introducinga. Enkya tujja kgenda ku episoodi ey'okuna era nga ekwatagana ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria. Bwe tunaamalirako omwezi guno ogwa Ssapule tujja kuba tutegedde bingi ku Ssapule ya nnyaffe Bikira Maria. Amiina, amiina abooluganda gye muli. Nsigadde nze musomesa Lojja nga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that great thing than when God mixes with man. In the name of the Father, the Son and Holy Spirit always be with you all. Amen. Musule bulungi, mweraba.